Obuzibu buvudde ku bavubi basatu okuli Mulinda Paulo, Stephen Sali Lwebikomi n'omulala ategerekeseeko eryaggolola okugwa mu nnyanja Nalubaale. Kyokka batuuze mu kunnyulayo emirambo gyabwe ne basanga egimu ku gino giriko embali ekiraga nti waliwo obutemu obwasoose okubakolebwako. N'agamba nti alinako embali mu mutwe n'omukolo baagumenya ne kirabika nti kulwanagana mu mazzi. Kakati ku budde buno tulina kirugenda kweyamba kubanga yenga yero bikomi kituufu ye bamusiza Jambia bali bajja Jambia ze nga mpanvu. Abavubi balumiriza nti ettemu lino likolebwa Abatanzania ku nnyanja abaludde nga babayimbye endubaale. Tulina baganda baffe Abatanzania batufuukidde ekizibu mu mazzi. Begasa Abannayuganda n'Abatanzania Banira bongeddeko nti ekyewuunyisa kwe kubanga wadde ebintu byabwe binyagibwa ku nnyanja, gavumenti n'ab'ebyokwerinda beesituliddeyo gwa Nagamba. Abamu bategeezezza ng'Abatanzania bwe bajja n'enkola ey'okusiba amajambiya ku miti nga gano ge beeyambisa okutirimbula abavubi ku nnyanja. Baddira omuti ogwakalitunsi omunene lwasibako ejjambiya bwe nga muwanvu nga bakirabye nti amaato be gakoonagana bwe bati bajja kulwanagana. Abavubi basabye bakama baabwe babafunire ku yingini ennene esobola okubayambako mu kwetaasa singa wabeerawo bulumbaganyi. Abeeko kampuni ezaabwe abenga asobola oba nga kampuni ya gavumenti eno yingini yange eriwo okutaasa baki. Ngamba gavumenti bwe taatuyambe kino ekiri wano naye Rwanda bwe kyatandika. Ssente wa NRM ekyesiiga John Baptist Lwasampijja ategeeza nti obuzibu buno tebuli ku Dimooka wabula n'ebitundu by'ennyanja Nalubaale ebirala. Tulina obuzibu ku Victoria kuno nga sika Sidimo, sika Sensero, Sirambu, Sinamirembe. Omubaka wa Paalamenti omukyalo w'e Masaka Frida Kasse Mubanda awadde amagezi abavubi baweebwe ebibayambako okwekuuma ku nnyanja. Mbadde nga ndi mu ntegeka okulaba ngeri ki gye tusobola okufuna life jacket ku myalo gyaffe abavubi basobole okuzikozesa. Ye omubaka wa Pulezidenti Masaka Kigozi Kaweesa ategeeza ng'ensonga eno bagenda okujjanjula mu byokwerinda wamu ne mu Paalamenti balabe nga ekizibu kino kiyinza okugonjoolwa. Eky'omukisa omulungi memba waffe wa Paalamenti waali naffe ab'ebyokwerinda weetuli tugenda kukirondoola paka mu bakulu abakwatibwako. Gibuvuddeko abavubi ku mwalo gw'Eddimo baliko omusajja gwe bakwata ne bamuleeta ku poliisi e Masaka oluvannyuma lw'okumusanga ne yingini ssaako n'obutimba bwabwe Tanzania. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.